akawungeezi kajjo Speaker wa Parliament Anthony Tamong yasibye Buweekula South ng'ayambako munna NRM Dedan Mubangizi akwatidde NRM bendera okunoonya akalulu akiikirira ekitundu kino. Ono yategeezezza bannabuweekula South nga bw'alaba omulamwa mu Dedan Mubangizi kale nga nabo basaanye okumwesiga bamuwe akalulu. Ng'oggyeko okusaba akalulu ka Mbangizi, Amongo yasabye bannamubende bonna okulonda buli akutte ebbendera ya NRM n'okusingira ddala ssentebe w'ekibiina Yoweri Kaguta Museveni eyeegwanyiza obwa pulezidenti. Bakakasa nti ng'andi mu Parliament sigenda baswaza nga bwe nzize nga sibaswaza. Nja kuyimiranga nammwe mu bubi na mu bulungi. Ate ye Mityana Francis Zaake eyeegwanyiza ekifo ky'omubaka wa Mityana Municipality yasibye mu Central Division ng'aperereza abalonzi okumulabiranga ddala. Zaake atambudde ne Prose Mukisa akwatidde NUP bendera ku kifo ky'omubaka omukyalo wa Mityana ko neyeegwanyiza obwa mmeeya bwa Mityana Municipality Faustine Mukambwe n'abakulembeze abalala. Zaake asinzidde n'asaba akalulu ke ne banne n'akakasa nti tagenda kutiyirira bannamityana era nga kino akikoze okuva lwe baamulonda. Waliwo abantu bagenda ng'amagambo obonabonero obutaliiyo nsobola okubakakasa ntiina kulonda ambuleera. Omubaka yaleeta ambulensi eyo ng'ekola ku balwadde wafunira obuzibu wonna. Ate yo nga tekoma okwekola nga mobile clinic okubeera ng'ejjanjaba buli muntu alwadde. Ye Prose Mukisa yeegwanyiza eky'omubaka wa Mityana District naye yeekungidde obuwagizi ssaako ne bannabyabufuzi abalala. Mukole ekigambo kimu mulonde His Excellency Robert Ekibuga bannakibiina ki NRM abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo mu gavumenti ez'ebitundu beegasa ne batongoza kakuyege waabwe ow'okusaggula obuwagizi mu balonzi. Mutukoze bulungi obutagambika. Olukungaana baalukubye ku ssomero ly'e Nakaziba erisangibwa e Bukomero bwe baasabidde abalonzi okubalonda olwo basobole okuganyulwa mu musolo gwe bawa. Mbeegayiridde tuli mwannonda banonda mu Kateera wonna Kateera ward nalondebwa sabba ng'abala bagamba tetukizaayo tukireke ati ndi munene tetukizaayo tukireke kiri owulidde naye abategeera bo bagamba tulembera ku nsonga. Tulina enteekateeka ey'amazzi mu Bukomero Town Council. Mu Bukomero B tulinayo bowaholo nnya mu LCM tulinayo bowaholo nnya zibadde zifudde ne tukwatagana ne disitulikiti n'omukulu gwe mwagambye nti ave wano ng'ate ebimu yabiyina omwami Nsiiro n'atuwa ebyuma ebyakoze bowaholo nnya ne ziddawo mu Bukomero B. Minisita wa Uganda Robinah Nabbanja ye olwaleero asibye mu ggombolola y'Enkooko ng'akwega abalonzi okuddamu okumulonda akiikirire abakyala b'e Kakumiro. Nabbanja ababuulidde ebimu ebirungi gavumenti bye bakoledde omuli enguudo, amalwaliro, amasomero n'ebirala bingi. Oluguudo okuluga Kyabagamba, Kiteegula, Mpongo ninye na Lukozi. Oluguudo okuluga Mpongo ugenda Mukoora ugenda mu Nsaana mpaka Bitawondwa ninye na Lukozi. Abakunze okujja mu bungi okwaniriza omukulembeze w'eggwanga nga 15 omwezi guno e Kakumiro. Ebiro 15 wasigaye na ku 10. Museveni kubunga Kakumiro. Abakulagira babanya mikono waigulu.